Kansubire nti no muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutussako engalo mu abakyagikakkalabya so nga ate mwe abagimaliriza. Mukuliko eyo mikwano gyange mu kakkalabizo. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo. Sasirako gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo. Nkusanyukirako gwe atuuse ku buwanguzi. Gwakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero nkwagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate gwafiiriddwako omuntu omukwano gwange. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima. Abakaabe nganda sakate n'ab'emikwano butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda sakate n'ag'amawulire gagenda mu maaso kuba nkuba kyeyo ab'enjawulo. Kati nno munnange tulokalire subscribe nga teekako akadde like nga video eno oleme okubeera nga ate missing out updates. Yes, naye nga maziga meereere emiranga nakwazirana ku side ate munnange y'abantu b'omukulu ono amanyikiddwa nga ate Nsamba Kureish abadde akola ate wali ku Bukedde TV program agataliko nfuufu aga wiiki kwegamba y'omu ku babadde basaka ate agabuutikidde ssaaka ate ne kadongo kamu bw'atyo pulogulamu ezo abadde agendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate azeetabamu butereevu. Kati nno munnange olunaku olwaleero emongo amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno akiridde zira kumwa ennyindo munaye gye zirembekera mukoka. Tusaba omwoyo gwe Katonda aguwummuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaabe nganda ssaaka ate n'ab'emikwano. Ekimusse tekinnategeerekeka wabula talwadde takoze eki wabula afudde bufiko gamba kye tuyita natural death. Byonna ebinaaba bizuuliddwa ebisukkako obutereevu nja kuba mbikuleetera wano eno naye nga munnange byebyo ate ebigenze maaso eruuyi eyo si byangu n'akamu n'akeddagala era wetwogerera New Vision munnange bali mu kukungubaga ensi bwetyo ekitwawula oli kusookayo munene naye nga naffe essaawa yonna mukwano gwange tubeera ate bakugoberera. Yes, so nga ate ebyo mbitadde ku bbali leero kinajjukirwa nti mazaalibwa ate Sserulungi wa Rema Namakula ono omukulu Dr. Hamza Sebunya olunaku olwaleero akuzizza ate amazaalibwa ge omwaka omupya gumwegasseeko. Temumbuuza myaka gye nange sigimanyi wabula nga kye tumanyi kiri kimu nti olunaku olwaleero munnange ate omwaka mulamba gumwegasseeko. Kati nno munaye tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tumwagaliza buwanguzi tumwagaliza buwangazi mu bulamu bw'ensi eno. Rema Namakula avuddeyo nga bulijjo n'amuteekerako ate wali obubaka munnange obumuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ssaako n'okumuwaana nga waali taata omulungi ssaako ate munaye n'omwami omulungi. Byebyo tubasabira buwangazi mukwano gwabwe. So nga ate ne B2C soja omukulu oyo Mr. Lee naye munnange olunaku olwaleero bw'atyo akuzizza amazaalibwa. Byebyo nawe n'omuntu wakuzizza amazaalibwa munnange wano tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tubagaliza buwanguzi tubagaliza buwangazi mu bulamu bw'ensi eno tubagaliza mikisa myereere. So nga ate ebyo tubitadde ku bbali ngenda kuba mukwano gwange nkulekerako obutambi bugenda kuba bubiri. Akasookera ddala muna avuddeyo bw'atyo n'atabukira Calvin Kayanja. Kinajjukirwa nti Calvin Kayanja amaze ebbanga ng'awalampa abaana bano muna ssaaka ate ne Derrick n'abantu abalala bangi nnyo. Calvin Kayanja bazzenga awalampa n'avuma. Yes, abamu abeera mutuufu naye abamutuukiriza nti munnange tabeera mutuufu. Kati nno munnange muna avuddeyo olunaku olwaleero n'amwambalira. Sigenda kubeera nga ate njogerako n'ekimu anti bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ngenda kuba nkulekerako akatambike munnaye naawe omwewulirireko. So nga ate ku byadde bigenda mu maaso ku bya Entebbe Airport bantu bangi nnyo abavuddeyo ne babyogerako. Ismail Lexus abamu gwe bayita jjajja Ichuli naye yavaayo n'abaako bingi awo bye yayogera. Kati nno munnange wetwogerera yafunye obubaka obumutiisatiisa era bw'atyo naye n'abututeera tusobole okubeera nga ate tumanya singa obulamu bwe bubeera butuukiddwako ekizibu kyonna munnaye tufune wa ate munnange ew'okutandikira. Eyo nno ye Uganda babadde bamulabula ensonga zino kwegamba azidde ebbali nga mudalizo wabulanga wano wetutuuse munnange tugenda kufa. Obutambi nno buno ngenda kuba mbukulekirako essaawa eno yennyini obwekkanya. Like nga video eno oba ojagadde subscribe nga gwatanaba naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Hi guys, muli mutya? Olwaleero mbadde mpita ayita nga nveeyo nva kuzunga n'ensanga omwami abadde ali very smart, omusajja wa kitiibwa ate nga womulaba omusajja mukulu mu myaka nga omusajja wa kitiibwa. Omusajja abadde very happy to see me.
omusajja okumanya abadde very happy to see me n'amaziga gamuyiseemu mu maaso olw'okuba ndabye nampahaaga nagaa bwana mmwe mbaagala nnyo gwe ne munno naye alina ekintu kyaŋŋambye tekindese si kyekimu ne ŋŋamba no I have to come out here nkyogereko aŋŋambye abantu bangi bakuvuma ku media abantu babayisizaamu amaaso naye mugume ensi bwetyo buli omu tamanyi tosobola kuvaayo nonyonyola nsi kiki kituufu kyoyitamu gwamanyi kyoyitamu gwamanyi hasoyo gwamanyi gyenvuddewo era gwamanyi gyolaga naye abantu abakuvuma mulimu omusajja gwe bayita Calvin Kayanja nze nali nakuzira okwogera ku ssimu yange kuno ku page yange nga nakuzira nga sagala mbuno kwa platform naye mukona abantu bakumanyi naye ebintu bye bakumanyiko si birungi kala oswaza musajja gwe kyovula banzizayo nze nkutuuseeko obubaka omusajja agambye twalaba ekifaananyi ky'omusajja oyo nga kitrendinga nga yenna obumonde bumumize emikyere gimumize obuwunga bumumize ne bamubuuza ku interview ye naye ng'aswala okwogera ku pasti we Calvin omuntu alina amagezi ng'otegeera bulungi kulwaki oba oswala okwogera ku past wo for us we are proud of our past nze ndi proud of my past okitegeera kubanga nze wano ebungereza sirinawo mama wange sirinawo tata wange sirinawo muganda wange sirinawo anti n'emikwano nali sirina okitegeera twagenda okujja wano nga no one we know here naye era omuntu atuukawo nakubuza munna wakikolo ky'okutuuka ebungereza of course oba olina okwogera past wo n'omugamba munnange nze nali neemoleraeyo Saudi Arabia kino abantu ne bammanya kwekufuna feemu kakana feemu entuusiza eno yonna gyendi naye gwe abaana bakulaba weyita pulezidenti w'abakadaama lwaki totubuulira ku past wo naffe ne tusikirizibwa omwana n'agamba olaba Calvin Kayanja yali akola mu bumonde naye kati sewo ye pulezidenti w'abakadaama nange kanjira ntunda obutungulu bwange mukama ajja kuntuusa eyo nange ntuukeyo naye n'otya n'okwogera ku past wo naawe ne weeyita omusajja n'otunula mu kamera n'ovuma abaana bali Dubai bayiya bulamu no bayita bamalaaya otegeera bulungi obwongo bw'omukwano butono nnyo era tuddamu n'okukwata kamera ne weetunuzaamu mbuno ovuma omuntu kubanga obwongo bwo butono olaba nti oswala okwogera ku past wo obwongo bwo butono nnyo Calvin toddamu n'omulundi n'ogumu okumanyiira abantu Hello. Is this Isma? It is not necessary to know who I am. All I want, what is necessary, is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma omuntu wa government sagara weyisenga bano bahurigans maze nakuŋŋambira babino ebigenda maaso ku intaneti ensonga za airport ozimanyi yes saagala ogende maaso ng'opostinga abantu abo njagala osomye ensonga za airport zageze mu authority ezibivunaanyizibwako mbadde nkusaba obyesomere saagala weefule nnyo hiro kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebwo saagala nziremu kkubira essimu ku nsonga y'emu ontegeera bulungi ontegedde ekikulu sikuntegeera ekikulu kufuna mesegi yange nsubire nti ekutuuseeko bulungi yes gye mwakoze si bibi birungi naye kyenkugambye siizifaya my friend obubaka bwange bwesaagala nziremu kukubira oba tosobola kufunayo warning
ebirala saagala kumanya so yakola ekyetaagisa.